naye abantu nga bapakuka. Sitaani eyagala abantu basooka bweru. Wano we wali okuwona wano. Liikiriza esswala yo n'esswala eya sunna. Mu bimu ebisembeza omuddu eri Allah mirimu gyaki? Gya sunna. Liikiriza esswala yo n'esswala eya sunna. Ngambye ekyokusatu okusaba Allah okukkiriza omulimu gw'okoze eki? Gw'okoze. Ekyo kiteeke ku lulimi lwo osabe Allah akkirize. Kyova okukola Allah akikkiriza oba takikkiriza. N'ekyokuna kusaddaaka oluvannyuma lw'okukola omuki? Omulimu. Entanda eyo ngisibiridde buli asaala esswala saba Allah subhanahu wa ta'ala atugasse nayo. Tukyali ku musomo gwaffe al-mashakil التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر. ebizibu n'emitawaana ebyeŋŋanga abavubuka naddala mu kiseera kino kye tulimu. Twayogera omulundi ogwayita al-istikhdaamu al-khati, enkozesa enfu gye tukozesaamu emitimbagano. Mitimbagano twagifuula kubikirako bantu balamu. Emitimbagano abavubuka bagifuula gya kweyambulirako, kuwemula, kulabirako pornography, bya buseegu, kulabirako bayimbi. Naye anaakozesa obulungi omutimbagano ng'anoonya kuyiga, anoonya kumanya, anoonyako ebimugasa ebidde eri eddiini ye, oyo agenda kwesiima. Naye abavubuka bakozesa bubi nnyo emitimbagano egy'empuliziganya, kuviira ddala ku mpapula ez'amawulire paka olwaleero ku gino ku mitimbagano gimugatta bantu. Essimu yo gwo kennyini ebirimu gw'osinga okubimanya oluvannyuma lwa Allah, gw'osinga okubimanya. Naye tukozesezza bubi nnyo emitimbagano. N'olaba omwana omuwala musiraamu nga yeetimbye ku Facebook, yeekutte atadde ebintu bye mu WhatsApp, agenda asaasaanya, abuulirira abakyala bafumbirwe nga bukyali, neerabira aya ate yeemulagira okwebikirira. Senga gy'asooka okuteeka mu ki? Abuulirira abakyala banne nti mufumbirwe nga mukyali, naye ate ali bukunya. Eyo aya tannagikola ki? Alinga atagiraba. N'atamanya nti waliwo amateeka agamugamba omukyalo obutakola ki? Obuteejaajaabye. Kake tukozesezza bubi abavubuka emitimbagano. Twasembyayo nga tulabula, ng'era twogera ku bizibu ebiri mu bavubuka obutaagala kusoma. Abavubuka mbakubiriza abali wano n'abali ebweru w'eggwanga, buli muvubuka yenna okusoma kye kikulu. Bino bye muwogganiramu mu mizikiti, ne mukwata n'abaseekhe amataayi, ne mubavuma, ne mubakkakkanya lwa butasoma bwammwe. Ate kisinga okuneewunyisa, abantu abatasomye eddiini be baagala ennyo okusinga okweteekawo. Baba balina kye babikka, baagala abantu babakakase nti weebali. Naye nga bw'omuzza ku byayirimu n'omugaawo wasomerawa, gwawoggana bw'atyo ng'akuzza ku mulembe gw'abasahaba nti tebaalina nabo mpapula. Neyeerabira nti ye si sahaba, guli gwali mulembe gwa Abubakar nga bukka direct, nabbi abunnyonnyola. Kati mwe abatali ku mulembe gw'abasahaba mulina kunoonya ki? Irimu wali bamanyi, mutuule musome. Bwe munaasoma irimu ejja bbanyumira. Teriyo muntu ayize irimu n'agisoma asobola kukakkanya mumanyi. Era bw'olwaba abakkakkanya basheekhe, era irimu yaabwe ya kiboggwe. Mutuule mukole ki? Musome. Buli w'osoma omanya ekitiibwa kya irimu, omanya obuzito irimu engeri abantu gye bagifunamu, omanya ihtiraamu gy'oteekeddwa okuwa abawalimu. Naye bw'olaba bonna abatawa abawalimu bitiibwa, ogenda obbatunuuliranga baabo yakoma gindi, ate we yaliko ebuziga
Simeeyi yagendako e Bugembe, yaliko ku biraali, ate awo ne nvaawo. Baganda bange munoonye irimu musome, bwe munaaba musomye irimu eyo mujja giwa ekitiibwa, muwe ne bannyini by'ekiki ekitiibwa. Awo we twakoma omulundi ogwayita. Olwaleero ku byenjagala okutandikirako ku bizibu era ebiri mbavubuka, ala ajala, okupakuka. Okupakuka kusumbuwa abavubuka. Bo buli kyabwe baagala kiyisaawo namaanyi. Bwe batapakuka, kubanga okupakuka olina kutomera. Ala ajalatu min ash-shaytaan. Okupakuka kwonna ekikuleeta ebeera sitaani. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina sahaba gwe yasuuta n'amugamba nti inna fiika la khaslataini aw la khaslataani, inna fiika la khaslataini, olina ebitende ebyo yuhibbuhum Allah abikola ki? Abyagala. Naye mu ebyo ebitendo nabbi bye wasuuta sahaba yamugamba ekitende kisookera ddala kwe kubeera nga mukwata mpola. Mukwata ki? Mukwata mpola. Omuntu buli wakwata empola yeetegereza. Ekyokubiri kye yamusuuta arrifku, obugumiikiriza. Obukwata empola n'obugumiikiriza. Ebitendo ebyo bikulu. Kizibu nnyo okusanga omuvubuka alina ebitendo ebyo ebibiri. Allah bw'aba tamusaasidde. Era okutomera kwaffe okusinga obunene kuvaawo ala ajala, kupakuka. Mwegyeemu supiidi. Busiraamu bwetwetaagisa rifuku. Sooka weetegereze otunule ne awaqib, enkomerero ya kino kye ŋŋenda okukola kiki ekigenda okuvaamu. Naye ebiseera ebisinga obungi tupakuka, ne tutomeza, ne tutomera, ne twonoona. Tugenda okujjukira okwesiimuula ng'ebinuubule byatubona dda. Oluusi nno bye tukola bisuula n'obusiraamu mu buzibu nga tubikoze mu kukola ki? Mu kupakuka. Ekyo abavubuka tulina okukyejjamu. Muvubuka yenna abeera ne rifuku, abeera ne soburu, abeera n'obukwata mpola, alina okuba nga mugumiikiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe yalera abavubuka era baaliwo. Ba Ibn Abbas baali bavubuka, ba Ibn Umar baali bavubuka, Ali ibn Abi Talib baali bavubuka, ne basahaba abalala baali bavubuka, ba Usama baali bavubuka. Naye tunuulira enneeyisa yaabwe gye baalina mu society yalimu abasajja abakulu. Tebabakwatako mataayi. Naye wano abavubuka bangi abakutte abasajja abakulu amataayi, ababatomezezza ebisenge. Mukwate empola. Tekitegeeza nti omuntu akwata empola nti talina imaani, kubanga omufundikira mugoyo mulwadde atuzza mabega. Naye ebinuubule bye tufunye mu kupakuka bikosezza nnyo obuki? Obusiraamu. N'olwensonga eyo mbakubiriza era nga mbabuulirira era nga mbalaamira nti obukwata mpola kikulu, obugumiikiriza kikulu, okuggyako ng'ensonga yeetaagisizaawo mu bwangu, ate nga n'abateekeddwa ginnyonnyola nga ya ddiini Allah yabateekawo. Naye si buli kimu nti gw'olina okukikolerawo ku supiidi. Muyinza okukola ekintu ku supiidi, oluvannyuma ne bakulaga obutuufu oba ekyennyume kyekyo, ogenda kwogera oti kakati mbeere nga bakwata mpola era mulemenga kukola ki? Kupakuka. Ensonga endala era eri mbavubuka eno erijja eno okwagala ebyamangu. Ogwo muze gusensedde nnyo abavubuka. Twagadde nnyo era mwagadde nnyo ebyamangu.
twagadde obugagga obugirawo ku speed, twagadde ebintu bifunira kakeeka. Era wano wosanga abavubuka wano naddala wano mu Central ababeera olw'okuba baagala ebyamangu nga bo omulimu gwabwe kunyaga masimu. Bosanga mu jjaamu ng'emmotoka zitambula nga bo ekigendererwa kyabwe kunyaga buli alina essimu mu mmotoka, kubanga baagala byaki? Byamangu. Omuntu okwagala ebyamangu, buli kirungi kyonna kye mulaba abantu kye batuuseeko kiva wala. Naye ffe twagala byamangu. Wano osanga abavubuka abeeyita abakozi ba Airtel, abeeyita abakozi b'emikutu egy'impuliziganya, n'agamba nkukubidde nsinzidde wano ntereeza network, somera pini eyo, n'amubakulako essente ze zonna eziriko. Oba kuliko miliyoni 3 oba kuliko 4 oba 5 oba 2, n'azikukumba zonna, kubanga twagadde nnyo ebyaki? Tebaagala kukola, baagala byamangu. Ensi eno gye mulaba ekanudde amaaso, bwe munaaba temwagala kukola nga mwagadde byakumukeeka, munaagiwangaalamu mutya? Buli kirungi kyonna kiva wala. Buli boolaba Allah baatuusizza ku birungi babikoleredde ne babituuyanira. Buli kyotagenda kutuyanira mu dduniya muno kigenda kuyita mu ngalo, ne obuba busuubuzi. Buli gwolaba afunye ebirungi alina kusooka bituuyanira. Era omuntu buli waafuna byatatuuyanidde tasobola na kubiwa vali. Kati njagala otunuulire bano abanyakula essimu. Bw'anyakula essimu ey'emitwalo 8 oba 5 n'agafuna, asobola okugenda n'agamba nti kanfunemu capital ntandika okukola, era nenkyayagala kujja kuki? Kunyakula. Ne luli ayagala kukola ki? Buli kirungi kyonna tulina kusooka kukituuyanira. Naye twagadde nnyo ebyamangu, twagala nnyo okunyirira kwe tutakoleredde. Wabula twegomba bannaffe Allah baatuusizza, ate we tubeegoma ne tubateekako ebigambo nti oyabba bubbi. Teyalifunye ssente ezo ku myaka egyo. Kaakati abavubuka baagadde nnyo ebyamangu babifunire ku mukeeka. Era osanga wano abavubuka bangi nga bo be babeera ku TV banoonya abakyala abaakolamu. Nzaalibwa Mitiiyana mu maka ga Haji Gundi, noonya mukyala ng'alina ssente, alina n'emmotoka, yeesuza ng'ennyumba kuliko geeti. Ebyo obisanga era mu bavubuka. Twagadde nnyo ebyamangu bye bitutuusizza wabi. Ebirungi tubyagala naye ate tetwagala bikolererera. Twagadde ebirungi bitasoose kukolerera. Omuntu alina okukimanya mu bulamu buno obwensi tyalina kutuuyana okutuuka ku biki? Kebeere iri mu gyolaba abantu gye balina basooka gituuyanira. So si gwe atuula ku buliri bwo n'oteekamu teepu n'owuliriza enkya n'ofubutukayo n'okaafuwaza n'olamula. Ekirungi kyonna bakituuyanira. Ne baga nti oyo yasomera eginti, yakwata Sahihu al-Bukhari, n'akwata Nawawi, n'akwata Usulu Thalatha, oyo gwolaba yakwata Mutuuni bweti ne bweti. Ebirungi babikolerera babituuyanira. Tolina kyogenda kufuna mu dduniya muno nga tokituuyanidde okujjako nga kigenda kuyita muki? Mu ngalo. Akati gwogende ew'omukyala gw'osanze yakola ebyo byonna, alina ennyumba ye ne geeti ogyagala n'emmotoka gye yakolerera, akati gwogenda kujjawo amaanyi agakola ebibyo, ogenda gajjawa. Twagadde ebirungi bitutakoleredde. Twagala ebirungi nga tetusoose bituuyanira. Bw'oba oyagala okuyita mu bizibu bino eby'ensi, naddala omuvubuka,
wejjeemu okwagala ebyamangu. Buli muntu Allah yamuteeka mu nsi muno n'amuwa ekiseera kye, eitha eky'omututumula, eky'okufuna ssente, oba ekyomufuula omugaso ennyo eri ensi. Buli muntu alina ekiseera. Kati gwe leka kwagala byamangu. Ebyo byoyagala ebyamangu bikolerere, bituuyanire, biwe obudde. Leka kufeera bantu ofune ssente. Oli n'abeera nga y'omulimu gwe kukwata katayimbwa, okuba buli ayitawo ne pikipiki. Onookuba bameka nga tonnafa? Gwe n'otabaamu na nsisi kutuula ku booda etali yiyo, ng'oli wamaze mutta, n'ogisamba bulungi n'ogituulako, era kyova olaba mutunda ntunde ate ku ssente eza layisi. Naye gwe n'okuba munno n'afa, gwe n'otuula ku piki n'obeera ne ku siteegi, kuyoyo omufu, oyo tateekeddwa kuba mufu. Era kyova olaba muzitunda layisi, naye notta omuntu tosobola kutuula ku pikipiki ye n'osimba ku siteegi n'osolooza ssente nga gw'oliisa baana bo nga munaaliwa wansi wa ttaka. Tekisoboka. Kye bayita okutta omuntu kintu kizibu nnyo. Kyova olaba mubitundamu layisi, n'ogitwala eyo ku boda n'ogamba mumpeemu 600, naye nga munno afudde. Kati ekitutuusa awo ku leve eyo kwagala byaki? Byamangu, ate nga tetusoose bikolerera. Amagezi ge njagala okuwa buli muvubuka yenna, ebirungi mubikolerere, irimu gye mwagala mugituuyanire. Okubeera obulungi kutuuyanire, okukolerere. Bw'onooba okukoleredde, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteera mu baraka. N'ebirungi ebyo ojja biwa value. Omanye nti kino kyankola ki? Kyantuuyanya. Kino nakifuna mu ntuuyo, namala kukola ne bwe nti, nabonaabona. Naye bw'otoobonerebonere birungi, tojja biwa value yaabyo. Obwo bulwadde buli nnyo mu bavubuka, okwagala ebyamangu ku supiidi, kwe kutuzaaziza n'emize emikyamu egy'okufera abantu. Ate neewuunya abavubuka abafera, osanga nga bayivu. Neneebuuza mwasomera ki? N'ayogera oluzungu, n'ayogera ebika bya netiwaaka, n'akubakulako ssente, kyokka ate bw'omugwamu n'akuwemmula. Ddabwe mwetikka emisango egy'enjawulo. Gw'ovuma gw'owemmula ssente zize, gw'ovuma gw'owemmula akuyambyeko obutamubba, oleme kufuna muki? Ate n'ofundikira ng'omuwemmudde, ng'omuvuma nga bw'atategeera. Kale abavubuka, amagezi ago ge mukozesa mu kubba ne mu kunnyonnyola ebika by'enetiwaaka, senga mukakozesa mu kuteekawo bizinesi ez'enjawulo, senga muli bakugu, era senga mu kufuna ssente mulimo. Naye amagezi mwagateeka mu bintu bikyamu. Ensonga endala mu bizibu ebiri mu bavubuka, ashuhura, okwagala okwatiikirira oba okukola erinnya. Baganda bange, ekigambo kya shuhura kireese n'okusomesa eddiini eno nga tusomesa bunyonyi. Oli kasitaafu ne kisitole ekinaasesa abantu ne kibanyumira ng'ateekayo. Ayagala ki? Ayagala linnya. Ebula njagala okukubiriza naddala mu abakwata abalina emikutu, abatutunuzzaamu emikutu, muleme kuteekangayo buli muntu yenna asesa bantu. Eno ddiini ya Allah agenda babuuza. Naye omuntu n'ateekayo ebintu ebifu ne musaasaanya okuyimiridde eddiini y'abantu nga bwe bulamu bwabwe obw'olubeerera, olw'okuba seeka gundi asesa. Eno ddiini muteekawo ekamera ezo, naye Allah agenda babuuza.
ne mu munyumira bonyumira kukwata bannakatemba era olina omubuuza naga kikulu Seekagundi aseso yo gwe njagala okukwata bwe tuteekeddwa nakuteekawo kamera era ne kamera yo teriimu baraka kuba eno irimu y'abantu ediyimiriddeko obulamu bw'abantu edduniya neki n'akhira naye kati ekisumbuwa abantu ye shuhura baagala kwatiikirira kigambo ky'okwatiikirira kibi bane Allah yasitula omuntu ne bw'onoolwana oyatiikirire nga Allah tajja kusitula you are wasting your time shuhura omuntu agiteekamu maanyi era tokozesa foosi kanvume Seekagundi kamwabye abantu bantegeere nti wendi oyo nze musobola bw'enaaba yenniyayo olunaku lujja kutya bwe ruti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kufa baha atuuke ne mu kisenge gy'osula abantu bakukole ki bakutegeere kyono bulijjo si muntu bulijjo byatugamba amala buki baganda bange ekigambo kya shuhura kisumbuye nnyo abavubuka ekyokwagala okubeera nga Sheikh Gundi tekyali badde kibi naye ng'okikoleredde gw'oyagala okufaanana Sheikh Gundi yayita mu makubo ky'okutuuka ku ekyo yamala kusoma naawe kola ki soma Allah ajja kutuusa ku ekyo gw'oyagala okufaanana mu byenfuna tinjagala okubeera nga Gundi mu busuubuzi tunuulira yakola ki nti musajja musuubuzi genda osuubule ojja kufuna ebirungi byalina era obeere n'erinnya lyakola ki lyalina naye shuhura etumalawo shuhura emazeewo abavubuka shuhura emazeewo abamanyi nga n'ebimu twatiikirira ku bifu Allah byagenda otubuuzaako ku ddiini oli n'osomeseza ddala akanyonyi n'omugamba n'ogenda mu inbox n'omugamba nti waayi bino wabijjeewa aga nti abantu banasosoleramu eyo aga nti fe tubiteekayo mmwe nga Seeka musosola nga mutubuulira ebituufu fe ogwaffe kuteekayo buli kye tulaba bana ekigambo kya shuhura tukitwale nti kiki kibi erinnya Allah yasitula omuntu era Allah yalina okuteekawo osobola okusanga abantu nga bayivu naye nga Allah tabasitudde madaala naye nga bayivu shuhura tetugirwanyisa kubeera nayo wabula lwanyisa kukola Allah byayagala ku ebyo Allah byayagala yajja okusitula maki madaala Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd oye Allah yasitula gwayagadde Allah kyasazeewo okummono kyasazeewo okuwoono teri asobola kimujjako ate kyamyono teri asobola kimuwa kati tukiteeke mu nniya kiteeke mu mutima nti mu bimu Allah byakola kwe kusitula abantu n'abateekawo mu kiseera buli omu amuteeka mu zooni ye n'amuteeka mu kiseera ate n'abeerawo Allah baatasitula n'aga nti gwe sigala nga bw'okola ki nga bw'oli n'ekirala kye njagala okumaliriza kino Allah bw'abanga alina omuddu yenna gw'asitudde kakkanya omutima gwo eri omuddu oyo Allah asobola ositula omuntu yenna gw'aba Allah aleese yamba ekintu eki tebenkeza omutima gwe eri omuntu oyo kubanga waliwo Allah baasitula olwayirimu yaabwe Allah n'abasitula olwa Qur'ani yaabwe nga tebalina namaanyi ge bataddemu naye nga Allah ye yasalawo kati oyo yenna Allah gw'asitudde mu mmwe muli bavubuka muli basuubuzi Allah n'asukkulumyamu munnammwe kakkanya omutima gwe lwaki oyagala kuloga muno n'okumusindikira ebyokoola okumubuzaako emirembe n'omusindikira amajinni n'omutambulira Allah amugjewo ng'ebye batunyumiza
omukyala eyali wano mu kibuga Allah n'amusitula amadaala mu bizinesi n'aleeta ne banne okubajja e Masaka nabo ne batandika okufunaafuna ne bateesa nga balina kumuwa butwaveewo era kye baakola ne bamutta akati mwe abategaatega baseeka amazzi agalimu obutwa ki ekiba kibasumbuwa olina ajja ne kabboto kaminota ng'atadde mu butwa n'ageereesa nga alumirirwa seeka kiki ekiba kikusumbuwa ekyo kye mbagambye nti mutereeze emitima Allah bw'asitula ekitonde kyonna eitha amusitudde mu busuubuzi amusitudde ettutumu erinnya lye amusitudde mu irimu gwe kakkana Allah yakikoze si ggwe wakola loolo ki okujja kwoyo olina loolo ki mu kusituka kwoyo famire ye erina loolo ki mu kusituka kwoyo tolabanga weekalubiriza bwereere omutima gwo naye Allah agenda n'asitula omuddu abasiraamu ne babeera bubi abamu lwaki oyo tukoze tutya okumuggyawo ne bamutemerera ne bamuteekako ebigambo ne bamwonoona mu bantu ne batandika okufulumya ebigambo ebitategeerekeka eri muntu oyo era nga baagala kumukola ki kumunafuya ensaalo eyo ebali ku mitima ensaalo eyo gye mujjuzza mu mitima gyammwe tegenda kubasitusa madaala kubanga buli wootayagaliza banno okusituka Allah naawe ayongera kukakkanya n'akuteeka wansi kati amagezi gembawa geego bw'olaba Allah asitudde omuntu eitha erinnya lye oba amusitudde mu irimu oba amusitudde mu byanfuna kakkanya omutima gwo gyali tolina kyogenda kukyusa ku ekyo Allah kyakoze eki kyasazeewo naye emitima egyo emibi gibatuusa wabi ne mukola bannammwe ebintu olina ayogera ku munne ekigambo ekitasaanira abamu basindikira majinni abamu ne mbasindikira ebintu ebibi abamu mubateza obutwa ng'era musala entotto bavuddewo batya awo we bali ensaalwa mbi era yenna omuntu Allah gw'asitula n'amuwa shuhura kubanga nembamanya abakulembera kyalimu waliwo era abawalimu benneewuunya abamu abaga nti omwalimu akwatibwa atya munne ensaalwa kisobokera ddala ekisookera ddala muli bantu ensaalwa Allah aginyumyako ng'eri mu bantu gwe toli muntu omuwalimu baganda ba Yusufu tebaali bantu hatta n'abamanyi abanene ensaalwa yali mba Ibn Taymiya baabateeka mu makomera naye ng'emabega waabiri yali ensaalwa tunuulira Imaamu Shafii we yava Iraq n'ajja e Misiri abamanyi be yasanga e Misiri mu ntambuza ye eyayirimu banne bennyini be baamutemerera nga baagala kumukkakkanya kubanga bwe yatuuka e Misiri abantu bonna nga buli waatuuza ddalasa bagenda wa Imaamu Shafii kye baakola banne ne bagaa nti oyo gwe musomako akkiriza n'omusajja okuvuga olupanka ne bamutemerera ekigambo ekyo ekinene naye nga banoonya ki kumukola ki akati neewuunya omuwalimu agamba nti teriyo omuwalimu asobola kukwatibwa munne ensaala saagala weerabire nti oli muntu toli nabbi toli malayika oli muki nga bwe kyasoboka kubali abaakulembera nammwe kikola ki ate kirabiddwa nako mu bikolwa ne mu bigambo kati omuntu alina kwesabira n'olw'ensonga ekigambo kya shuhura kisumbuye nnyo abavubuka mu kwagala okwebeezaawo naye nga kirina ebizibu biki bingi mu bizibu ebirala ebiri mu bavubuka alhaus fi lmubarayati riyadiya bitariqatin kabira abavubuka okuggweera mu mipiira okuggweera miki mu mipiira ndowooza ekyo ekyemipiira buli omu akimanyi sanga omuvubuka akutte line-up ey'abazannyi b'omupiira n'abali ku benchi nga nabo abamanyi ne ssente ze bafuna ne goolo ze baakasamba n'amakuuli ne injale ze balina n'omuga obudde obwo bw'omaze emisikiini
senga okuttemu Qur'ani, senga okuttemu amanya g'abasahaba. Nkikakasi wano waliwo omuntu amanyi obukodyo bw'akapiira bonna abazanyi, ttiimu zonna ng'azimanyi. Simanyi abali mu Arsenal, abali mu Man U, abali mu Manchester, abali mu eno eyaffe ey'edda Villa, abali mu ki nga bonna abamanyi, Express, KCC nga bonna abamanyi. Naye bw'omugaa nti mpaayo basahaba 10, Allah be yakakasaako ejjana nga bakyali balamu. Bw'atayogera Kiguliwo okwali dina, ayinza okwogera imaamu we Nabulooto, tabamanyi. Naye abavubuka bajjumbidde ebyaki, ebyemizannyo. Bazuuka n'ekiro ne bagenda balaba omupiira nga tebasobola kuzuukuka kiro kusaala salatu layli. N'akwata abazannyi abo bonna basibye emipiira, nkusibe ono ajja kulya 3. Ebyo bye biri mu bavubuka. Omupiira gutwala ebiseera byammwe, naye saagala mwerabire nti omupiira ogutwala ebiseera byammwe gulina kye gugenda okukosa mu biseera byammwe ebyokkula. Kubanga obudde bwe tumala nga tukuba embeekulo n'okuwakana n'okukwata amannya gaabo, waliwo ekikendeera. Teriiyo kya bbeeyi musiraamu kimusuuba kumanya nga kumanya kiseera kyalimu, nga kumanya kiseera ekyo. Kasita Allah akikumma, kubanga ekisookera ddala gwe kennyini oli biseera. Era abantu ababalimba nti what is time, simanyi time is money. Time it is not money, time it is your life. Ebiseera bwe bulamu bwo. Time si ssente, time kitegeeza bulamu bwo. Ani mufa asobola okukkiriza omuntu okuzanyira ku bulamu bwe? Kitegeeza abamala obudde buno mu bintu bino ebitutwalira obudde, tuzanyira ku buki? Ku bulamu bwaffe. N'omanya oli ssente zaafuna asamba omupiira, senga bakubuuza question eri emabega w'ekyo, olinako mmeka? Bavubuka balungi nnyo mu kumanya abagagga abali mu nsi, na buli mugagga ensi gy'alina n'ebyobugagga by'alina n'omuwendo gw'ebyobugagga. Niyo mubuuza nti jjajjaawo alinako mmeka? Nina omulaba nga musanyufu era nga bawakana, gundi yasinga obugagga. No, oyo Muwarabu ali mu Dubai, alina ennyumba, kuliko n'ekisaawe ky'ennyonyi, alina awali embaata, alina awali kiki, ererere ekyali egindi, era n'Obama yakyalayo, yakyasinze, bamuteeka ku lukalala. N'omugaa nti amagezi ago ge wakozesa okumanya ebyo byonna, singa wagateeka ku biki? Ku birala ebisobola okukola ki? Naye alhouse fil mubariyat ar-riyadiyya, ebyemizannyo, omuntu okugenda n'azannyamu si kibi, naye tubibbinkiramu ekikoze eki? Ekisusse, ekitutwalira ebintu eby'omugaso. Wakati gwe okumanya omuzungu amakuuli g'alina, ne goolo ze yakateeba, ne ssente zaafuna, ofunamu ki? Era senga oba tobimanyi, olina bukendeevu ki? Esiinayo omuzannyi muzungu gwe mmanyi linnya, okujja gono gwe batera okwatula ennyo, era ne bw'omunteraawo simugira mmanyi mmese, naye mmese mpulira mmese, sisobola kwawula nti yoono yooli, wabula erinnya ndikola ki? Naye oba tomanyi ebyo, ki ekikukendeerako? Simanyi akyalyo, siogera ebitaliyo. Yoyo mmese era erinnya lyeryo yani Messi. Webale. Kati alhouse tubbinkira mu byemizannyo, byetwalibinkiddemu ebitugasa ate tetubiwabudde. Tubbinkira mu byaki? Mu byemizannyo. Mupiira tuguzuukukira ekiro ne tugusibira n'ezzaala ali haramu, ne tusiba ku biri haramu, ne tuwakana, ne tufuna n'obukyayi. Nalabako lumu, ndowooza wakayita kati emyaka giringa 7, muvubuka yali Kenya ayitibwanga Hassani, namulaba nnyo ku social media, yeetuga ne yetta lwa Arsenal kugikuba.
bagikuba mu myaka egyo egiyise emabega yate neewuunya lwaki eyo bagikuba nnyo wajja kubaawo anyinyonnyola oluvannyuma nga tuli ffekka naye omuvubuka kyenjagaddemu musiraamu Hassan neyetta Hassan bagikoze ki bagikubye ugitaba myaka 5 gireka 7 wemba seerabidde naye nga yali munnakenya wano muvubuka neyetta lwekyo okwettako Allah ogenda musinkana oti nti lwakukubibwa kwa seno newetta lwekyo kati waliwo ebintu abavubuka ebibamalira obudde neweewuunya amagezi neweewuunya emyaka abantu gye balina naye al house fil mubarayat ar-riyadiyya ebyemizannyo bitusensedde ebyemipiira emipiira gitumazeewo tugisiba ne tugenda mu betingi ne tuwakana ne tufuna n'obukyayi ku bannaffe ne tulemwa n'okwebaka lwa miki mipiira ye kati munaatera kugenda Swim World Cup ojja kundabira omuwendo gw'abantu mu ddala zirina kendeera kirizagaana batono nnyo Allah basa ne bateekawo omupiira mu budde buno yena nja kusigazaamu bano bachairman naye nga abavubuka bagenze dda bagenze kulaba muki banaye tetubbinkira mu bintu bitalina maki makulu ensonga endala mu bizibu ebisumbuwa abavubuka almalahi amalala amaki wala tamshi fil ardi marha temutambulanga mu nsi nga mweraga nga mulina amalala kati amalala gamazeewo abavubuka omulaba engeri gyatambulamu bw'aba mwana muwala noga nti ya rabbi ono malayika mawutu ejja mukakkanya muleke atambule bw'atyo yenna bw'atambula bw'anyenye ekyensuti noga mwana waani ono n'atambulira ddala entambula esika n'abalwadde b'emitima omuteekako obudde olw'amalala g'akozesa mu kutambula n'omugana naye nninze malayikatul mawuti lwerijja gy'ali yeri mukakkanya ekyensuti ekyo oba aliddayo kinyeenya tunuulira abavubuka engeri gye batambulamu atambula abawusinga amaga alinga owa security bwadde eno bwadde eri yeeyongeddeko obuwanvu naye lan tabluga aljibaala tuula njagala okukakasa togenda kubaayo obusozi lwe wenkana ne bwonookangabala olaba ne bano ne bateekako obuyungo mu kibuga tebenkana lusozi era abaako waakola ki waakoma era togenda kwasa ttaka walan takhluka al ard togenda kuliteekako ki bwatika naye osanga omuvubuka nga atambula yeebaddala yeematira olwo n'abatambula kimi bibiri n'atunula ku ngatto oba enfuufu tenakola ki n'ajjayo akaweero n'asiimulako n'agenda mu maaso otunulira misikini omujje gawedde emirimu n'ogaalaba ono ebyo ebisumbuwa abaki bw'atuuka wali abantu ne bamukooneramu n'ayongeramu papa n'ayagala okubuuka mu bbanga naye obuukira bwereere baganda bange amalala gamazeewo abaki hatta amalala gatuuse ne muyirimu n'olaba engeri gy'asomamu omukaddima n'olabira ddala malala alinga aluma amannyo alinga ataluma bw'agira mu bantu la hawla wala quwwata illa billah hatta ne ku bituuti amalala gazirumbyeyo abavubuka abamu
engeri gye babeeramu ku bituuti olwogwolabira ddala ng'asimba amannya alinga mukyala ogo ono misikiini. baganda bange amalala yoboolaba Lukumaani musajja omulongoofu bwe yali abuulirira omwana we yamubuulira ebigambo bikulu n'atuuka n'omugaa nti wala tamshi fi lardi marha, n'amugaa tereeza entambulayo, n'atuuka n'omugamba akakkanya amaki amaloboozi. naye amalala gamazeewo abavubuka malala kasita ebyo Allah abikuwonya mu myaka egy'ekivubuka n'otalalambala n'otabeera na malala Allah n'akusaasira n'obeera mukakkamu omwetowaze. malala gasumbuwa abakutte Kulaani, amalala gasumbuwa abavudde e Madiina, amalala gasumbuwa abavudde egindi amalala. naye nze waliwo bye neebuunya n'ogaa nti kaakati ono ku malala gaalina yasoose okusoma oba yafundikidde. abamu nno oluusi bwe mwematirako be babasooka n'okugenda eyo gye mukola ki gye muli. abamu bali awo batudde nga bannamadiina abawedde emirimu bakwewuunya bwewuunya ne bagaa nti ono naye ajja kukakkana kiseera kye tekinnakola ki tekinnaba kutuuka. banaye mukendeeza amalala, naddala amalala mugajje muyirimu, amalala mugajje muyirimu. eno yakitiibwa, eno ibaada, yirimu ibaada, si malala. tokangabala, toluma mannyo. naye amalala gamazeewo abaki abavubuka, ne gatuuka n'okubalalambaza awali baki bazadde baabwe, ne gabalalambaza awali abantu abaki abakulu. basajja abakulu baategeka abaana, hatta n'abaakulembera abalongoofu baategeka nnyo omuvubuka, kubanga Allah yabawa ilham ne bamanya nti omuvubuka si muki si mwangu, yeetaaga kugunjulwa ng'akyali. basookanga kunoonya muwalimu gye bamutwala, nga n'omuwalimu oyo basoose mwetegereza. naye wano bw'obuuza abantu abasomye irimu, muwalimu ki kitaawo gye yakutwala? naye oli n'asoma Kulaani n'agikwata bukwasi, n'alalambalira ku bantu, n'afuna amalaba. nte nga Kulaani tusomesa kubeera beetowaze. waliwo bw'otolera salaamu ng'alinga ataddamu, olaba mumwa kwenyeenya n'oga abadde addamu, naye nga tanyega. waliwo anyeenya obunyeenya omumwa akuyitako. yoga ya rabbi, abavubuka bano babadde ki ab'omulembe guno? banaye amalala gatumalawo. tuli ffenna njagala okumaliriza n'ebintu bibiri mu bimu era ebisumbuwa abavubuka. qillatu idraaki qiimatu lwaqti, obutamanya valyu ya biseera, obutamanya valyu ya biseera. biseera byaffe ebisinga obungi tubimala mu bintu ebitalina makulu. genda kulaba mmotoka za mpaka, genda kulaba pikipiki, bintu ebitalina makulu, ebitadde eri migaso gyaffe eri ddiini na akhira. abavubuka bangi tebamanyi valyu eri mu biseera. biseera Allah ebirayira mu Qur'an. Allah n'alayira omulembe n'agaa wal asr innal insana lafi khusr, omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Allah yali alayira ekiseera. biseera Allah abyogerako mu Qur'an, n'ayogera ebiseera ebyokumakya, n'ayogera ebiseera ebyekiro, n'atulaga ebiseera engeri gye bigenda okutambulamu. naye yagamba nti innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Imaamu Shaafi'i yali akola taaliki komenti ku ssuula eyo, yagaa nti senga Allah teyassaayo ssuula ndala, nassa ssuula eyo yokka, lakafatuhum, yali badde bakola ki? ne bamalira. olw'amakulu agagirimu. naye abavubuka bangi tebamanyi qiimatul waqti, tebamanyi valyu eri mu biseera. ogenze kuba kyeyo, biseera byo bikozese mu ekyo ekyakutwala.
saasira nnyo naddala bano abaana abawala bakadaama, n'akola ssente n'aleka obufumbo bwe Uganda n'agenda mu Bawarabu ne bamubonyaabonya ne bamukwata ne bamumba emmere ne bamukozesa emirimu ne bamukola buli kintu kyonna ekyawansi, n'akola obukadde bwe buna n'akwanamu omuvubuka n'amutonera ssente ezo. Bangi nnyo tulepuse nabo nga bamala okutona ssente ezo ze batuuyanidde mu bubi, agaseeka nnyambaako eyanziba ali awo, namuwanga ssente zange yansuubiza okumpasa miliyoni 9 zonna aziridde. Wolwo ne bennabadde nabo oli ali Jordani, ono yamulimba omuvubuka nti ali Canada, n'amuweereza miliyoni 9 n'ekitundu, n'amulaga ne gawuni gy'agenda omwambaza nga amukuba embaga, kyana kiwala ne kigwa amatu, nange ayogerako naye, nenjogera naye omuvubuka, nange aseeka ani awasa malaaya eyo oba olaba ne miliyoni ze nzimanyi naye oyo mutwala wa bwe batyo bwe balyako ssente, tebakozesezza biseera bye balina. Ekyakujja eno Uganda kunoonya mbeera ki? Allah akuwadde ekyansi okola ssente, lwaki tozikolamu ekyamakulu? Naye n'ogenda ng'okwana buli musajja gw'olengera ku social media, n'okwana baadimi bano ab'emikutu, ne mukwana baseeka, ne mukwana abaaki egindi, bwe mutonaatona ssente, senga muzitona ne muzimba emizikiti. Kozesa ebiseera Allah byakuwadde bivaluing. Ekiseera kigenda kutuuka ng'oli Kampala mu nfuufu. Yene eyaffe ate mmwe abatannatambulako mwebaze ne Allah, kuba ffe twamanyira enfuufu ya wano, naye mmwe abali eyo mulabanga ebizibu ng'ate tonzijja wano ne bw'oba ofa, bawempulira essanyu n'emiki n'emirembe. Naye kati bagenda n'abeera eyo n'atuuya n'oli musana, oli mu essi z'Abawarabu bakutuntuza. Nalabyawo wiiki ewedde omuwarabu omusajja mukulu ng'atigaatiga eryana liwala erifirika, nga yejjira n'okwejjira bw'ati, omwana omuwala n'amukwata mu ffumbiro nga lyagala mumukwata. Kaakati ababonaabona bwe batyo ne batuuka n'obbakwata, ate n'okola ssente n'ozisonda n'otonera abalenzi, kubanga omulenzi akusuubiza okukuwasa, akusuubiza okuteeka mu mukwano. Ssente ze mulina muzikolemu eby'amakulu, ebiseera bye mulimu mubivaluwinge. Leero oli bweru eyo ku bwakadaami, enkya tojja kusobola. Ekiseera kyaliwo nga teri mwana muwala agenda mu Bawarabu kukola, era ekiseera kijja kujja nga teri akola ki, nga tebakyagenda, nga amakubo maki, ensi ekyuka. Naye ogenze eyo kozesesa omukisa Allah gwakuwadde, ebiseera by'olina eyo bivaluwinge. Va mu kutonaatona, mu kukwanakwana. N'akalaba abakazi abakwana nga bagaba n'essente, era lwangalo zammwe ezo za bunani, n'oyogereza omuwala ennaku 2 n'omuga nsindikirayo 2. Kyobula abakazi batu beetona, bagaba obukadde, bagaba obumiliyoni 5, n'akola emyaka gye gyonna n'atonera erivubuka lyatalabangako, wabula alirengedde bulengezi kuki? Ku social media. Baganda bange ekireese ekyo bantu butavaluwinga budde bwe balina. Bw'omanya nti kino enkya nnyinza obutaba nakyo, kiwe eki? Kiwe value. Olwaleero oli w'amaanyi omuvubuka nga gwe toli wekyenjala, golooza n'enkyo ojja kubeera bwotyo. Nakulabako ng'oli muto kati okuze, naddamu okulaba ng'okaddiye. Kati kozesa omukisa ogwo gw'olina nga tonnakola ki? Tonnakaddiwa. Okozesa amaki? Kubanga Allah akutadde mu kiseera kyekyo ekikyo. Bukya enkya sheekhe ng'amaanyi togalina, ng'eraga nti situla tulubokisi eyo nga sisobola, gisitula enkuba omutwalo, gireete wali we tugenda okukanikira nga tokola ki? Kati kozesa ebiseera biwe value, koleramu ekyomuki? Ekyomugaso. Ekigambo kyange kisembayo mu bizibu ebisumbuwa abavubuka
attazkiya okwetukuza kasita omuntu yeetukuza n'atandika okwemanya n'ayisa mu bantu amaaso ono okwetukuza kwentegeeza ye muntu okolaba nti ye bw'eba imaani agirina bw'eba yirimu agirina alaba bonna abasigadde nga bakendeevu nga babuze nga boononefu ye alaba mutukuvu olwo n'omuntu omu namwewunyiza yabaddeko nange mu inbox olw'obulwadde buno obwa tazikiya nga ŋŋamba nti nze ondaba manehaji ngimanyi bulungi era ngitegeera bulungi nemugamba manehaji gy'otegeera ogisomera wa wasoma kuwani naye ngaaga nti ye manehaji agimanyi obwo bulwadde tazikiya okwemanya okwetukuza Allah atugamba ati fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa huwa a'lamu biman ittaqa Allah yamanyi bani abamutya leka kwetukuliza ku bantu nti oli wa imaani nnyo gw'otegeera nnyo manehaji gw'oli nnyo ku kino wallahi bukyenkya nga kyobadde weewaana nakyo nga Allah akubye ekibu naga nti yoono abadde yeetukuza abadde aga nti alina imaani abadde alaba abantu bonna nga bakendeevu tazikiya tukendeeza okukola ki okwetukuza buli wooneetukuza Allah ajja kukukuba ekigwo kasita weetukuza okwetukuza kwa bika bibiri waliwo okutukuza bannaffe abalala tekigaana musiraamu ga nti gundi alhamdulillah Allah yamuwa ng'oyogera ekyo kyomulabako ku ki kungulu naye ate gwe okweyogerako tekikkirizibwa nga bonoga nti nze Allah yampa Qur'ani ngimanyi manyi halali manyi haramu manehaji y'ekisalafu ngimanyi nnyo era ngitegeera mwe muli bakendeevu mwe temulina imaani mwe muli babuze wallahi tegezangako ne weetukuza weesabirangako bwesabizi omuntu yenna nga akimanyi muntu saawa yonna awuguka saawa yonna akola ki bangi be twalabako nga ffe tukula nga n'ebirevu byali bikoma eno ne bukya ku makya nga baabijja nako nga tebakyabirina fala tuzakku anfusakum bangi be twalabako nga tukula nga be baali ab'amaanyi mu batabliiki nga n'empale ziri waggulu ne bukya ku makya olwaleero bazirinnya namu fala tuzakku anfusakum togezangako neweetukuza Allah kyabanga akuyambyeko n'okifuna n'obanga otegedde obusiraamu oba manehaji ogimanyi saba Allah akunyweze buki teweewaanira ku baki ku balala teweetukuliza ku bantu balala saba Allah akunywereze unyweze saba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebigambo ebyo bye tusobodde okwogera olwaleero njogedde ensonga eziwerera ddala mu bizibu ebikyalenjinga ennyo abavubuka generation yaffe eno eriwo saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okulongoosa n'okubitegeera n'oteeka mu ki n'oteeka mu nkola tusobole otuuka mu maaso ga Allah nga Allah atukoze ki atusiimye kyenjagala obbakubiriza naddala abakyala okuyisa obulungi babba bammwe awaka nasanze muzibe ayina n'okuba waali ng'ali eri kwemwemu lunaku olw'ejjuma luli nangamba gwe seeka bosa naye nga ne gwabuuza tamumanyi nemugaa nze salimu bosa nanga nkwebaza olw'emisomo gy'obufumbo gy'osomesa kwalidina maka gange gateredde naye omukyala w'obonyezabonyeza muzibe n'atuuka n'okwekokkola ddala oba olina ekisa muzibe watuukuga nti onyambye amaka gange gakoze eki ku misomo gy'otusomesa olufu abatali bamuzibe buli omu amanyi ebizibu byawaka era ano nga buli omu twamukwasiza akazindaalo osobola n'okukaaba nga tonnayogera kikyo noga ati ebyo bisusi bulijjo omanyi olina amaka tolina bakyala bavuma bajerega bakkakkanya banafuya tebamanyi muntu ye omukyala katonda bwatu yamukola ki
naye mbeegayiridde bamaama b'ensi eno abakyala b'eggwanga lino buli kyonna kye mufulumya ku lulimi Allah agenda akutereeza naye abakyala bafuuse ekyambika mu duniya muno ola ne muzibe abeekokkola muzibe simanyi wooli yansanze eri kati obunyabunya otya omuddu wa Allah ng'oyo omufumbirwa okimanyi muzibe n'omubuzaako emirembe naye n'omala omulayiza Mungu atutaase ekiri mu nsi Mungu yakimanyi ekiri mu mayumba gaffe Mungu yakikola ki yakimanyi era n'atubikkula bw'ati buli omu n'amulaga nti bino bye bife wa Hasani bino bifa wa Kiguli bino biri wa Bosa bino buliwo no wa Thuraya Allahu akbar onyanoga nti bannaayi katunyuke duniya nga bukyakola ki sibo kiri makumbi kale nkomyawo saba Allah atusinkanye omulundi ogujja olwaleero katukomaawo ngaobudde bukyakola ki bukyali oza leero Kiguli nkuta obudde saba Allah akkirize subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.